sofa mwami Kyagulanyi oyo ayina abantu omujiji gwe yaleeta mu byobukulembeze nga gwayigulooza tebibakwatako omujiji gw'abavubuka abatali bali battaayi kubanga abavubuka wano naddala mu Buganda wano ewaffe bayitanga mu gundi eno simaya UYD ng'ate etandikira eyo ku university nga gye bawa matuka eyo okubeera abakulembeze. Kati Bobi Wine bwe yajja oba obadde okuba mataffaali oba obadde osiika capati nvuga boda buli omu ebyobufuzi ne bimukwata. Kitegeeza UYD bamisomo gyalema yali tebakwata kandi yali ku university. Nkobazambogo era yali etandikira eno oba mu secondary school kakati nga ataasoma tebimukwatako. Naye ate ng'era biri mu masomero ga bbeeyi. Simanyiyo UYD simanyiyo Nkobazambogo eri waffe Bukesa ku ssomero eyo sigirabangayo. Ne wano oba osomedde Kamutakata oba osomedde eyo ebyobukulembeze n'abiyigiriza bano n'abateekamu omutima gye bayita lo osobola teweetya ne bakulaga nti oyo ow'essuuti oyo akulimba ow'ettaayi akulimba yemwe bamu ekyo yakituteekamu. Okitegeera bulungi ffenna tetwabyogerangako tulowooza nti tubitandise kati obitegeera naye ng'obeereyo n'ojja ebyo egundi anaatubuulira ne tutega leediyo nogaa nninda Honorable Kasibante class madam teacher nga betulinda kakati n'otuuka nga nawe olina obyetegereza mu ndabayo ng'eyo ebintu olaba otya. Kakati bwe tuva mu kubiraba abalina obusobozi n'empapula nabo ne bagamba nange nja kwesimbawo era ebifo ne babifuna naye okwesimbawo tekwali kwa bulijjo tekwali kwa buli muntu nga bakwawula namu mwana waani. Abato abajja walina okuba ng'olina okuba mwana w'omu mwana waani kitawo eyakulemberanga oba jjajjaawo kombe n'amaka amalungi gazaala omusiru gwe tokimanyi maka nga malungi nga gazadde musiru mutumbaavu muzibu naye olwokuba mwana waani ne mulonda oyo kati ne tugamba kati Bobi Wine yaleese ekintu ky'okwekkiririzaamu kyekisooka. Ekyokubiri ekintu kyazibudde abantu amaaso kwe kulaga nti omuntu asoba nga yasoma ng'era asibye ettaayi n'essuuti nga si wa mazima. Nga yasoma asibye ettaayi essuuti agyambadde naye nga mazima talina.